kakati alabika nzijukidde so ng'ate abali abasoose baga nti Allah neerabidde kyennamukola sikimanyi. Omuntu ze mbeera ze Allah subhanahu wa ta'ala zagezaako kunnyonnyola. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا كجك بابا كريزا الله سبحانه وتعالى mulimu abantu abagumiikiriza bamanyi mu mbeera zombiri likabeere ng'akyusiddwa kuva mu mbeera ya bwavu n'abeera ng'agaggawala, mu mbeera ey'obukopi n'abeera ng'afuuka omuntu ow'ebbeeyi. Allah subhanahu wa ta'ala abantu abagumiikiriza aboogerako obulungi kabeere ng'akyusiddwa kuva mu mbeera mbi n'adda mu nnungi, oba kuva mu nnungi n'adda mu mbeera embi, byonna n'abeera ng'agumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala aboogerako abagumiikiriza ebirungi ng'agamba nti illa alladhina sabaru, okuggyako abantu ababeera abagumiikiriza wa amilu salihati ne bakola n'emirimu emirungi oluvannyuma lw'obugumiikiriza ne bategeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yemukyusakyusa w'embeera zonna so si magezi ga muntu. Ulaika lahum maghfiratun, abantu abagumiikiriza ensonga zaabwe ne bazikwasa Allah abalaganyisizza nga bwe bajja okufuna okusonyibwa, wa ajrun kabirun, era bwe bajja okufuna empeera erabika nti nnene. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك بولياو بن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تارك بعض ما يوحى إليك onotuuka okwagala okuleka okutuusa obubaka bwaffe obumu ku obwo bwe tukugambye obutuusa eri abantu nga Jibuliru abukuleetedde. Olabika ng'abantu okugaana okukkiririzaamu kyandikuleetera okwagala okwetamwa n'okwenyiwa, n'obeera nga tokyayagala kutuukiriza mesegi zaffe ze tukuleetedde eri bantu be tukugambye ozibatwalire. Wadaikum bihi sadruka, ate olabika nti ekifuba kyo kyandifuna okubeera nga kifundawalirwa, embeera yandibeera ng'ekutuusizza mu kufundawalirwa ekifuba kyo olw'okubeera nti abantu bagaanye okukkiriza muli owulira obuzito mu kifuba, ekiyinza okukuleetera okubeera nti ebintu ebimu oyinza obisirikira n'otabituusa ku bantu. Lwaki ayakulu olw'okuba nti owulira abantu boogera nga bagamba lawula unzila alayhi kanzun, singa Muhammadi ddala yali nnabbi nga Katonda amwagala, lwaki tamussaako amawanika g'ebyobugagga ye kennyini n'abeera nga si mwavu nga bw'ali, ate n'abagoberezi be ne babeera nga si baavu nga bwe bali, ne babeera nga balya mu mawanika ago Allah subhanahu wa ta'ala gaba abawadde ku lw'okuba nti bantu balungi. Awo oba si ekyo kale jaa ma'ahu malakun, lwaki Katonda tamuwadde malayika n'ebeera ng'etambula naye? Fe abatali bamativu nga tumatirira ku malayika eri etambula naye ng'ejja emuwaako obujulizi nti ndi malayika avudde eri Allah mukakasa omuntu ono nti ddala mutuufu. Embeera eyo eyinza okukuleetera olw'okubeera nti owulira bye boogera si birungi gy'oli, kyandikuviirako okubeera nti ebimu oyinza obisirikira n'obimma amazzi n'otabibatuusaako, era muli ng'owulira obuzito mu kifuba kyo okubeera nti osobola okwogera nti ndi mubaka wa Allah, oyinza okukisangamu obuzibu, naye ekigambo ekyo sitwagala okisangemu buzibu, gwereka boogere balikoowa naye gwe genda mu maaso. Wadde ng'abagoberezi bo baavu, nga naawe embeera gy'olimu si gye bakusuubira okubaamu, so ng'ate obategeeza nga Katonda bw'ali omugagga, nga Katonda bw'alina bamalayika era be bakuleetera obubaka, nga bo baagala otambule ne malayika ejje ng'ekakasa obubaka bwo, yadde nga tebiriiwo nga bwe babyagala. Wegenda mu maaso ng'osomesa, leka kubeera ng'onyiiga. Innama anta nadhirun, mazima ffe tukukakasa oli mutiisa, bwe tofa ku kyabo kye bakusaba ffe kasita tukumatira. Wallahu ala kulli shay'in wakil, Allah ku buli kintu kyonna ye mulondoozi waakyo era ye mukuumi waakyo, ajja kukukuuma bwe beera ng'otuukiriza
ayagala akkirize ayagala agaane tobaako kyokweka buli nsonga giteeke mukasana ate leka kuwulira buzito leka kwekyawa Allah subhanahu wa ta'ala ye kasaakumatira. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون ناندي abantu batuuse ku ddaala eryogera ekigambo nga bagamba nti iftaraahu nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama byatubuulira yiya biyiye bigambo bya bufere byatubuulira ng'abituleetera ayagala kubeera ng'afuna kitiibwa we tuli. Kul bagamba obaddemu fa'atu nammwe njagala mugende mundeetereyo bi'ashiri suwarin essuura 10 lyokka mithlihi nga zifaanagana n'ebya Muhammadi byaleese muftarayatin bwe biba bigambo bya bufere nammwe mugende mubeere nga muyiyayo ebigambo by'obufere nga mubiyiya nga bwe mulowooza naye ayiyizza biyiye nammwe muleeteeyo ebyammwe mubiteekewo nga bifaanagana n'ebibye. Wad'u man istata'tum min dunillah era mbalese ne mbagamba nti muli baddembe okubeera nga musaba abayambeko oyo yenna atali Allah mu kuteekawo ebigambo ebifaanagana ng'ebibye essuura 10 in kuntum sadiqin bwe muba nga ge mwogera amazima nti ddala Muhammadi ebintu ayiya biyiye. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فإن لم يستجيبوا لكم ببنابات بسبب كبانو كريشو كمباسبيه ne balemu okuleetayo essuula enjiiye obuyiiye ezzenkana n'eza Muhammadi 10 ze balowooza nti ayiiya njiiye faalamu nno mukitegeere nekuva na leero era mukimanye mukimatire annama unzila biilmi llah nti bino byassibwa nga Allah subhanahu wa ta'ala abimanyi era byava wuwe si bintu biyiiye buyiiya wa an la ilaha illa huwa era teryasaanidde kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa wano ku nsi ne mu ggulu okuggyako ye yekka Allah. Fahal antum muslimun muli beeteefuteefu okuteebyammwe mubeere nga mugenda ne nabbi sallallahu alaihi wasallam muli beeteefuteefu okujeemulukukira amateeka nabbi sallallahu alaihi wasallam agaabasomesa ne mukkiriza kyabaleetedde. Bwe munaabanga mulemereddwa muli baddembe okukozesa amajinni muli baddembe okukozesa abantu bannammwe babayambe muli baddembe okukozesa amasanamu gammwe gabayambe mutuule mu miitingi emu mubeere nga mukkaanya mutuleetereyo ebintu ebiyiiye ebyenkana essuura 10 bwe mubeera nga mwogera mazima kine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam byababuulira bigambo bya bufere ayiiya biyiiye naye bwe kiba kibalemye mukakase nti ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala alina kyabimanyiiko kiwanvu era byassibwa kuva gyali era Muhammadi mumumatire kyabagamba nti la ilaha illa Allah kyekituufu era ababuuza nti muli tayali okubeera nti mutambula naye. Enyanukula ennyangu yali badde nti tuli tayali okutambula ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga gaayogera ge mazima. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا omuntu yenna alabika nti yayagala bulamu bwa nsi eno bwe bugenda okumuliira essente ze era bw'akolerera bwe bugenda okumuliira ebirowoozo bye n'amaanyi ge wazinataha n'ebyokwewunda kw'ensi eno byo byaluubirira era bye bigendererwa by'okubeera ku nsi ng'alina eby'obugagga alina ebitiibwa musanyufu ng'ebya Allah subhanahu wa ta'ala bisudde mu gguluka. Allah agambye nti nuwaffi ilayhim a'malahum emirimu gyabwe gye banaaba bakoze amaanyi gaabwe ge banaateekamu ebirowoozo byabwe bye banaaba batadde ku duniya nuwaffi ilayhim a'malahum emirimu gyabwe tujja kubasasula musera nga tetubalyaza amaanyizza buli omu okusinziira amaanyi g'anaateeka ku duniya kwe kukungula kwajja okubeera ng'afunamu fiiha mu bulamu bw'ensi wahum fiiha la yubkhasun mu bulamu bw'ensi muno temuliimu ajja kugwa kwasala. Bw'onookola ekinene ojja kufuna kinene bw'onookola ekitono ojja kufuna kitono. Allah subhanahu wa ta'ala agambye gwe ayagala okukolerera obulamu bw'ensi tujja kuwa okusinziira ku maanyi g'onooba otaddemu tujja kuwa okusinziira ku ssente z'onooba otaddemu nga tetukulyaza amaanyi zaako n'akamu. Anaalima yiika tajja kwenkana ku oyo anaalima emmayiro
anaalima akapolo tajja kwenkana waayiika buli omu tujja kumuwa okusinziira amaanyi ge g'anaaba ataddemu mu kaweefube w'ekukolerera obulamu bw'ensi nga tetukulyaza amaanyizza. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك abantu abo abanaabeeranga ebirowoozo byabwe biri ku nsi kuno kwokka kwe batadde amaanyi gaabwe kwe batadde sente zaabwe alladhina laysa lahum fil akhirah ku nkomerero nno tebabangako kye batubanja illa nnar okuggyako batubanje muliro kubanga bo obulamu bw'ensi bwe bateekako ebirowoozo byabwe ne beerabira okukolerera akhira kati olunavannyuma lw'obulamu bw'ensi nga tutuuse ku akhira tebangako kye batubanja kubanga ku nsi twabawa musera okusinziira buli omu amaanyi ge yateekamu ne tumusasula ate ne beerabira okukolerera akhira kati tuli ku akhira gye bataakolerera tebatubanjanga okuggyako omuliro. wahabita ma sana'u fiha buli kalungi konna kebakolerera kwe bakola nga bali ku bulamu bw'ensi gamba bayambanga abanaku bayambanga abaavu bayambanga bamulekwa oluusi bayunganga eŋŋanda ne bagulumiza abagenyi ne bakola emirimu egimu ku egyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yali ayagala ennyo singa baali bakkiriza nga baali giganyuddwamu naye agambye nti olw'okuba nti tebakkiriza kubeera nti waliyo obulamu obuddirira oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi amaanyi gaabwe nga bagamalira ku nsi Allah agambye nti wahabita bagenda kusazaamu ma sana'u fihi ebirungi bye baakolera ku nsi kuno tebagenda eri Allah kubiganyulwamu wa batilu ma kanu ya'malun era byonna bye baakola balisanganga eri Allah subhanahu wa ta'ala tebalina n'akamu ke bagenda kubeera nga bakungulamu. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala tubuuza afaman kana ala bayyinatin abanga omuntu abeeranga awangaalira ku bunnyonnyofu min rabbihi obwava eri katonda we nga ye Muhammadu sallallahu alayhi wasallam ali ku kkuba eggolokofu ng'atambulira mu buwuufu bwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'ayagala weyatiluuhu ng'abasomera ekitabo kya Allah amateeka gerunye ku makya waggulu ng'ayagala mubeere nga mugateeka mu nkola omuntu oyo asobola okwenkanika shahidun minhu ng'ate waliwo n'amuwaako obujulizi oyo ave eri Allah subhanahu wa ta'ala nga ye Jibrilu alayhi salam ye yaleetanga obubaka eri nabbi sallallahu alaihi wasallam asobole okubutuusa eri abantu. Jibrilu akakasa era nga ye mujulizi omusaale ennambeemu okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yamutuma eri nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi teyeeteekawo bweteesi nti ye yeeronda ate n'ebyababuulira si bigambo bya kiwaanyi si bigambo bya bufere nga bwe mwali mubirowoozezza. Jibrilu shahidun minhu amuwaako obujulizi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nti ebintu bino byonna gye biva. Wa min qablihi ye lwaki twemenyanga ate n'olubereberye wano jjo mukimanyi kitaabu Musa waliwo ekitabo kya Musa nakyo kyajja ne kimulanga imaman ekyali kifuusa omumuli nga kyekikola mu bantu nga kyekiriwo okubeera nga kiruŋŋamya abantu nga Qur'ani tennajja wa rahmatan era kyekyalimu okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza abantu abaali batakkiriza ti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali ku bunnyonnyofu obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga kwatambulira era amateeka g'abasomera gava eri Allah subhanahu wa ta'ala. So nga ate ne Jibrilu ye mujulizi nnambeemu ku nsonga eyo nti Muhammadi ebintu byaleeta si biyiye. So nga ate ne Jibrilu bw'ataali badde ng'akiwaako obujulizi wano jjo lyabalamu ekitabo kya Musa ekyali omumuli nga kye kimulisiza Bani Israil nga kye kirimu okusaasira kwa Bani Israil kyajjanga nakyo kimulanga nti agenda kujja. Ulaika yu'minuuna bihi abo abali mu Madiina Abayahudi bakikakasa bulungi nti bakadde baabwe baali bakikkiriza ekitabo kya Musa nti kyayogera ku Muhammadi nti alijja
waman yakfur bihi naye omuntu yenna aliwakanya nabbi Muhammadi ng'amaze okujja kabeere mu bayahudi kabeere mu banaswara abaliwo olwaleero yenna anamuwakanya ng'amaze okujja min al ahzab kabeere ng'ava mu gurupu ez'enjawulo mu madiini agaliwo obudde obwo gamba ng'abakurayisha abaliwo nga basinza abakurayisha abaali basinza amasanamu so nga ate n'abanaswara abaali bakkiririza mu injili so nga ate abaali bakkiririza mu tawrati za bani israil Allah subhanahu wa ta'ala awera nti bonna banaamuwakanya min al ahzabi mu bibingi ebyenjawulo gye banaaba bali fannaaru maw'iduhu omuliro bwe buddo bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala agubalaganyisizza nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'anajja n'asangawo ebibinja ne bibeera nga tebikkiriziganya naye ddala ng'ate bakikakasa nti tawureti eyaliwo oluberebere yamulanga al injili eyaliwo y'abanaswara yamulanga so nga ate ne Jibulimu malayika amuwaako obujulizi nti nabbi wa Allah bonna abanaamuwakanya bajja kubeera nti omuliro bwe buddo bwabwe so nga ate kimanyiddwa bulungi nti abaaliwo ku mulembe gwa Musa abaali abakkiriza obulungi mu bani Israil baali nga bamukkiriza bulungi n'aba bani Israil abaliwo olwaleero bakikkiriza nti bakadde baabwe bakkirizanga nabbi oyo fala taku fi mirya Allah aga nti fala taku togezangako okubeera fala taku fi miryatin min togezangako okubeera mwakakunkuna ku bikwatagana ne Qur'ani eno n'obeera ng'olimu okubuusabuusa nti yava eri Allah nga bwe baali nga bagamba nti singa ddala eva eri Allah singa malayika atambula naye n'abeera ng'agenda atumatiza nti ono mumukkiriza avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala yadde nga malayika tewadde bujulizi naye bakebere mu bitabo ebyaliwo abo abaliwo olwaleero bajja kutegeeza nti yalangibwa wadde nga amannya ge bagazanyiramu ne bagajjamu mu bitabo byabwe naye gwe bakutegeezezza aliwo olwaleero kata message eno ebeera ng'ekutuuseeko mu gurupu yonna gy'oba olimu mu nzikirizayo fala taku fi miryatin min tobeerangako okubuusabuusa nti Qur'ani eno ddala teyava eri Allah tobeeranga mwakakunkuna innahu lhaqqu mazima ge gataliiko nfuufu ago mazima agaddala min rabbika nti yava eri Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo walakinna akthara annasi la yu'minuun naye abantu abasinga obungi ekyo baganya okukikkiriza ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ومن أظلم ملازمان كان باسنغا ممن افترى على الله كذبا وكسينغو يا جويتك كو الله بلمبا نايوغرا كو الله بيغامبو بيوبو فرنغا لمبا Allah subhanahu wa ta'ala agamba sizalanga nga yamugamba wazalibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti sina bakadde bange nga bagamba nti olina bakadde bo ani asinga obuli az'amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala wanaabuuza waman azlamu ani asinga obuli az'amaanyi mimman iftara okusinga oyo ayogera ebyobufere ala Allahi ku Allah kadhiban nga naye akikakasa nti alimba ulaika abantu ab'ekika ekyo يعرضون على ربهم bagenda kwanjulibwa eri katonda waabwe wayaqulu al-ashhad bagenda kwogera abaligenda okubawaako obujulizi nga be bamalayika ababawaako obujulizi abaali ku nsi kuno nga babalondoola ne bannabbi baabwe bagenda kubawaako obujulizi abo be bakkiririzaamu abaali bakkiririza mu Isa nti yabasomesa nti yazaalibwa buzaalibwa nga ye katonda agenda kubawaako obujulizi nti ddala mu butuufu ekyo sikisomesanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba wayaqulu al-ashhad abajulizi bagenda kubeerako bye boogera nga be bamalayika ne bannabbi okulumiriza nti ebintu ebyateekebwa ku Isa tebyali bituufu okumulowooza nti mwana wa katonda oba okumuyita katonda oba omu ku basatu bamalayika bagenda kubeera nga statement eyo bagimenyawo ulaika abantu abo alladhina kadhabu ala rabbihim abayogera obulimba ku katonda waabwe ne babeera ng'eddaala lya katonda balikakkanyiza ne balifuulanga eddaala ly'ebitonde ala la'natullah ala adh-dhalimin abanga okukubeera nti ekikolimo kya Allah n'okubeera ewala ennyo n'okusaasira kwa Allah kugenda kubeera eri abantu abalyaz'amaanyi ery'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu aya yatugambye nti teriyo muntu mulyaz'amaanyi ku nsi kuno asinga oyo awaayiriza katonda nga katonda yeegaana ng'ate gwe omuteekako ekyo kye yeegaanye
n'obeera ng'ate omukakatikako tulina okubeera nga Katonda byatubuulidde kyali kyetumwogerako era kyetumukakasaako nti bw'atyo bw'ali ng'olunaku bamalayika tebannaba kutuwaako obujulizi nti ddala mu butuufu bye twayogera Katonda si byali bituufu tubimwogereko nga ne bamalayika tebannatuwaako ne bannabbi bujulizi nti ddala ebintu bye twayogera ku Katonda mu butuufu twayiyabiyiye si bye baasomesa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu alikwata ekisinde ekyo ekirimu okuwaayiriza Katonda ng'omuyetekako obulimba, Allah agambye nti bagenda kubeera wala abalyaza amaanyi abo n'ekisa kya Allah nga yejjana tebagenda kugirabako. alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Alladhina yasudduna an sabilillah, abantu abo bakoze kinene okuteeka emisanvu mu kkubo lya Allah, wayabghunaha iwajan, nga bakola kiro na misana okubeera nti bakyamya abantu baleka okubeera nga bakwata ekkubo ery'obusiraamu. Wahum bil akhirati hum kafirun, ate ddala mu butuufu ng'olunaku lw'enkomerero abantu abo tebalukkiririzaamu nti gye luli. Singa baali balukkiririzaamu nti gye luli baali badde nga batya Allah subhanahu wa ta'ala ne batambula nga Allah bw'ayagala. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك abantu abo لم يكونوا معجزين في الأرض babategeeze nti tebasobola mu bulamu bw'ensi eno okubeera nga bajja kulemesa Allah subhanahu wa ta'ala okubatuusaako ye kyayagala kibatuukeko. Wama kaana lahum min duni llahi min awliya, era tebalinayo atali Allah asobola kubeera ng'alibawo obuyambi n'abataasa okubajjako obuzibu. Yudha'afu lahumul azaabu, balifuna ekibonerezo ekirimu ennyongezo okusinziira ku ekyo kye balowooza nti kye kijja. Allah agenda kubateeramu ekisukka ku ekyo kye balowooza. Ma kaanu yastati'uuna sam'a, olw'okubeera nti baali ku nsi naye ne batasobola kuggula matu gaabwe babeere nga bawulira. Wama kaanu yubsiruun, era tebasobola kuzibula maaso gaabwe basobole okubeera nti balaba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abeeyisanga bwe baagala ne bamala gwogerako Allah subhanahu wa ta'ala ebitamusaanidde ku nsi kuno tebagenda kumulemesa ajja kubajjako, naye oluvannyuma ng'abajjeeko tebagenda kufunayo atali Allah agenda kubajjako kazito kaali baabatuuzizzaako ku lunaku lw'enkya. So ng'ate kye basuubira nti kyekiri bakolebwa, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubongezaamu ekibonerezo ekisukkiridde. Lwaki? Ma kaanu yastati'uuna sam'a, tebasobola kukozesa matu gaabwe babeere nga bawulira. Wama kaanu yubsiruun, tebasobola kukozesa maaso gaabwe babeere nga balaba. Ebintu ebyali mukasa n'ebitegeerekeka, ategeera n'atategeera, beefuula abatategeera, abantu ne batasobola kulaba ne batasobola kubeera nga bawulira. Ulaa'ika alladhiina khasiruu anfusahum wa dhalla anhum ma kaanuu yaftaruun. Ulaa'ika alladhiina khasiruu anfusahum, abantu abo nno be baasuula emyoyo gyabwe mu loosi, baalinga ku nsi kuno nga bo ekigendererwa kyabwe kunoonya byakulya mu bagoberezi baabwe, so si kubeera nga banoonya eri Allah subhanahu wa ta'ala okuwona. Wa dhalla anhum ma kaanu yaftaruun, era ku lunaku lw'enkya ebyo bye baalinga bajweteka ku Allah eby'obufere bigenda kubabulako. Amasanamu ge baali basinza Allah subhanahu wa ta'ala gagenda kubeegaana bw'atyo bw'atugambye. Ekiseera kigenda kutuuka Allah subhanahu wa ta'ala aleete ebintu ebyo bye basinzanga mu maaso ge, nabo abeere nga abateeka mu sayidi, nabyo bituule sayidi, abuuze ebintu bino ebyasinzibwanga nti ddala mu butuufu abantu abo basinzanga mmwe. Ebiti ebibajje bye basinzanga Allah subhanahu wa ta'ala abibuuze, basinzanga mmwe. Ebiti byoke byogere nti mu butuufu bwe babeera nga basinza ffe mu butuufu baali basobya. Era twegaanira ddala nti si ffe abaali batuufu b'okusinza, abantu abo baali mu bubuzi obw'ekika ekya waggulu. Bigenda kubeegaanira mu maaso ga Allah ebyo byonna bye baalinga basinza. Omuntu asobola okubeera ng'awa ekintu ekitiibwa, ekintu ekyo kyawadde ekitiibwa naye nga kyo mu bwennyini bwakyo tekimanyi nti okiwa ekitiibwa. Ekyokulabirako wano mu ggwanga lyaffe, ekinyonyi ekiyitibwa ŋŋaali tukiwa ekitiibwa, era nga tukimanyi nti kinyonyi kikulu nnyo mu ggwanga, naye singa oba obuuzizza ŋŋaali ng'ayogera, ekitiibwa abantu kye bakuwa oyinza okukitegeera obuzito bwakyo.
sikakasa nti ŋŋaali asobola okwewaako obujulizi nti ddala mu butuufu ekitiibwa kye tumuwa kimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti n'amasanamu ge mubazze mu miti ne mugawa ebitiibwa bwe baligabuuza ddala mu butuufu abantu abo baasinzanga mmwe kagenda kubeera nga gatwegaana nti ddala mu butuufu bwe babeera nga baasinzanga ffe ekyo ekintu kyali kya bufere, kintu kyali kikyamu fisifu abaali batuufu b'okusinza. Allah yali abawadde amagezi agamala basobole okubeera nga bagakozesa. Amaaso bagayina naye tegabayambye kulaba, amatu bagayina tegabayambye kuwulira, emitima bagiyina naye tegibayambye kutegeera. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم الله سبحانه وتعالى تقامين تقانو تقاليكم فوفو أنهم مزما بانتواب